Obadde okimanyi nti Mulago Hospital yasaba 8.6 billion last financial year 2025-2026 eggwawo kati guno omwaka gwennyini nga baagala 8.6 billion just to expanding a transplant services zaabo n'okwongera empeereza eri abantu bannayuganda. Ssente ezo tezaalabika era nga nkutegeeza nti ssaawa zino Kasuku ne ttiimu ye bagenda kufuna 5 billion basooke eddwaliro lya Mulago lyonna okufuna ssente ezo. 8.6 eddwaliro lyonna erijjanjaba bannayuganda ate kati bano bagenda kufuna 5 billion before the whole hospital referral, national referral hospital. Okitegeera? Mubitegedde ssente zifuuse ssente. Naye nga wetwogera ku mbeera y'ebyobulamu ndowooza kiwulidde ono kyagambye kyeva olaba abantu baali banyiivu ne bavaayo ne bavuma omukulu Green Dad we yali akaabira nnyo omwana we ne bamugamba nti munnange tokaaba kubanga essente ezandibadde nga obuulyawo zikola mu malwaliro ze mwayimbira mu kampeyini nti singa omuntu wammwe oyo mwali mumwagala nnyo mwandibadde nga mwayimbiranga bwereere ne mukampeyingira naye mwajjayo omudiri gw'ensimbi ogwandigenze emulago ne gubaako ebikola kakati ono avuddeyo n'akulambulira ensonga essaawa ya kakati ku ssente ezo ezaweereddwa Bakasuku nti Mulago ze yasaba tebasobola zibawa naye ate bano babakoze eki ono naye agambye nti bazirangirirako eruzira buli kimu ekibi nti kibeere ku ssente ezo. Ssente ezo ze babawadde tuzirangirirako ebisiraani, tuzirangirirako ebikolimo, tuzirangirirako amaziga. Muzikozese mu famire zammwe naye temugwanga bizibu. Bazibawadde kubanga waliwo abakaaba, waliwo abaasibibwa, baliwo abalaajana, waliwo buno obudde abanyiga ebiwundu mmwe babawadde ssente buno obudde ffe abasasula omusolo. Tulaajana tukaaba tetufuna saaviisi mu malwaliro mmwe nga babawa ssente tubalangirirako ebisiraani ku ssente ezo ze babawadde biliyoni 5. Tuzirangirirako ebisiraani, tuzirangirirako bakazi bammwe be muba muzibawadde abaana bammwe basome naye be basoma nga tebiriiyo. Tebafuna mukisa mu ssente ezo. Zaamwe wa musolo bazibawadde abalala bali mu ttaka. Abalala baafa tebakyalya mmwe babawa ssente tubalangirirako ebisiraani buli akutte ku ssente. Tubitadde wali wabbali waliwo amawulire agatali malungi simanyi oba eyavuddeyo kubanga gatuwa nga matuufu nti omukyala amanyiddwa nga Nabweteme Jacqueline ono nga Woman Councillor LC3 Kabembe B Kyampisi Sub-County nti afudde. Omukyala ono munnakibiina kya NUP era nga nti yawangula esaidizi eyo nti afudde era nga tetunakutegeera kiki ekyomuviiriddeko okufa oba nga bituufu naye nga tubadde tetunakonfaminga bulungi naye nga amawulire ago gavuddeyo ne gabanga gatambula bwe gatyo. Kitalo nnyo era kitalo ddala katuyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekyomula ekirungi. Ndeka eyo juzi wano eno gyavuddeko Makerere University baali bagraduatinga naye mu graduation eyo waliwo ekifaananyi ky'omwana muwala ekyatambula ennyo nga yali atudde mu kutuula kuno maybe waliwo bye yali alowooza kakati ne bamukuba ebifaananyi ebyo bya trendinga nnyo era tutegeddeko nti mwana muwala oyo ye tiktoker nga akozesa amanya ga Tasha Love. Omuwala oyo avuddeyo n'agamba nti agenda kusuwinga Galaxy TV ne Galaxy FM nti okuvaayo ne bamukuba ebifaananyi nga tategedde era ne batambuza ebifaananyi bye ku mikutu migatta abantu ate mbu tebaakomyawo ne balanga ate bateekako ebigambo ebiri demeaning oba demeaning words so si musanyufu era awanda muliro. Disclaimer, eno video mpanvu. Now that graduation is done, let me talk about Galaxy TV, Galaxy Z9, ebisigadde about Galaxy. Now that graduation is done,
Mune kulina graduation, nani to down wansi womuti, and I was replying the congratulatory messages that were being sent in my inbox. Simanyi muntu wa Galaxy TV je yava nankuba bufana nyinga sitegedde na positinga. Na positinga nangamba anti no sending that one risk message, then a post endala ngegamba anti no replying my sugar daddy for the last minute. Let me tell you something, Galaxy TV. There are people that really want to trend, either in a good or bad way. They want to trend. Omutukira nomga mnenja kubaka fanya ngenda kutaka caption wait you're going to trend. Tachina ko buzibu. Then there are also us. Yes, we would want to trend, but not in a bad way with such captions. Anyway, sagala kwogera bingi nyonyo. Galaxy TV, that is defamation. I talked to my lawyer and we are going to meet in court soon. Yes, Mbalabude, we are going to meet in court soon. Kubanga, that post can be used against me in the nearby years. Because one thing about social media, if you don't come out to defend yourself for something, no gamba, let me let it pass. Somebody can use it against you. What no gamba, I wish I did it years back. In fact, they said, but my lawyer told me, Agape, you can get a good job somewhere and then someone comes out with that post. Never against you. So Galaxy TV, I am not ready for my nearby years to be ruined. I am not ready to lose my jobs just like the other people have because you've been posting their pics without their consent. No, I am not ready. Let's meet in court, my lovelies, okay? We talk about defamation. We talk about you guys taking people's pics without them knowing. I think that would work better. Kubanga muchisusa, you people muchisusa. And there are 2 posts about me. If it was 2 posts. Amongst all grade wants me. Girl, no. Ekimuluma nti tebamusaba permission omukuba ebifaananyi tekyandibadde kibi naye caption gye baateekako yesinza omuluma ti obugambo obwo baateekako bwali si bulungi era agamba nti amaze dda okuba ng'ayogeraganya ne bannamateeka be bagenda kusuwinga Galaxy FM ne Galaxy TV. Dewo omwana agambye nti President Yoweri Kaguta Museveni lwaki oyagala tutinkuulira olutalo ffe tukyayagala obulamu kino ndo kivudde ku ki bigero. Breaking news mu mawulire ge tulinawo President Museveni naye akyukidde Abayisirayiri n'abagamba lwaki mugana Abapalestina okuba n'eggwanga eryetongodde. Ne President Museveni mbadde nsaba taata otuleke onoonyawo otukubiza kati. Tuliba nafutata tuliba na soko owulire President Museveni akyukidde Isirayiri nayo n'agivunaana olw'okugaana Abapalestine okubeera n'eggwanga eryabwe eryetongodde. Era ajuliza Bayibuli ng'agamba nti yogera ku mawanga 7 agali ku ttaka ly'e Kanaani Katonda lyawa Isirayiri ng'ensi ensuubize. Agamba buli yasinkananga Muzeeyi Bensiyo Netanyahu taata Benjamin Netanyahu saaminsa wa Isirayiri yambuuzanga nti amawanga ge baasanga mu Kanaani go gaali luddawa nti kubanga ne babanga bagamba nti amawanga ago gaasaanawo teraga lwatu nti waliwo abaala abaasewukirawo mu kiseera ng'Abayudaaya bagobeddwawo era nga balina okuba n'eddembe lyabwe okubeera mu kitundu ekyo. Tubadde tukyali awo ne zireeta omukulu Teacher Chemical Ali ng'atugamba information ekwata ku famire y'aba Shamim Malende. Abasinga obungi badde mugamba Shamim Malende this, Shamim Malende that, Shamim Malende kwegamba abamu nga babagamba abantu mmwe mulindeeko temumanyi kigenda mu maaso. Kakati information eno nkiddamu abantu bangi abaawambibwa abali mu safe house ez'enjawulo ne Torture Chambers z'enjawulo ne barracks nnyingi ez'amagye nga bali omaze emyezi n'emyezi nga teri amanyi. Kati kankuleetere omuntu omu ate ng'omuntu ono ali related ku family eri famous ne balooya bali famous wabula nga tebamanyi muganda we gy'ali. Alright. Family y'omugenzi Sheikh Malende ono ngera ye taata wa Honorable Shamim Malende nga ne Shamim Malende njagala okutegeeza nti muganda we gwe bayita Aisha eyali asuubula e China era nga musuubuzi. Aisha yagibwa mu makage mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde, yagibwa mu makage mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde n'awambibwa abatamanyanga ba SFC ne bamutwala nakati ali mu SFC Barracks ku Rente baawo e Katabi gy'avundira.
Aisha ono abadde aina edduuka ku Equatorio Mall oba gye tuyita Equatorio Hotel mu Kampala wakati, era ali mu Torture Chambers za SFC e Katabi. Emisango gye bamugulako nti ono kiteeberezebwa okuba nti abadde afandinga ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku badde bakifandinga. So nga mukyala wattu talina kyamanyi olw'okuba nti baawulira nti ali related ku president. So nsaba okuluma okutula okutegeeza family ya Haji Malende, nsaba okutegeeza Honorable Shamim Malende ne abalugana bakona emikwano nti mwanyina mmogo bayita Aisha ng'onabadde musuubuzi nga badde asuubulira China era nga badde n'edduuka ku Equatorio Mall tafanga gyali naye ali mu Torture Chambers eza SFC e Katabi. So Honorable Shamim Malende wonna wooli oli mu lawyer mu w'amaanyi saako ne bannyoko abamu balooya, nsaba bategeeza nti mwanyina mwono tafanga gyali ali mu Torture Chamber za Muhoozi e Katabi. Mbategeezezza mutegeezi n'abalala Tukoza mu biwulidde si bigambo byange, nze mbawo gyasa okuba nga kutuusaako byonna nga bwe bitambula. Mbadde nkyali awo era nkugambye nti abantu balina obusungu bungi ku mutima, era omuntu avaayo n'ayogera bambi ng'olabira ddala ebigambo by'ayogera abijjira ddala eri ku ggumba. Ono alina obubaka bw'ayisaawo era naye asoose okugamba nti talabangako muntu musiru. Nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni si bigambo byange, si bigambo byange, era abyogedde wono. Alina ensonga ze lwaki avaayo nga mukambwe bw'atyo oba lwaki avaayo okwogera by'ayogera. Gisharinge mbasaba mbegayiridde mu gisharinge. Bino bikaba bengenda okwogera muno mu video mujja kubijjukira nti nabibagamba. Musajja mukulu ataswala, omusajja mukadde agenda myaka 9. Mu nsi muno eno nga sinaba kugenda wala, omuntu asinga obusiru mu nsi muno, omuntu asinga obusiru in the whole world, the most fucking person asingayo bamuyita Museveni. Nze ndabika video mu butuufu abantu batufiirwa every day, tufiirwa ab'enganda, ab'emikwano, abaana, abazadde. Tetulina tools malwaliro. Abantu bafa because eddagala teriri mu malwaliro. Abantu ne bafa, abakazi ne bafa nga bazaala because ebintu like bibakozesa okuzaazisa abakazi omutindo gwa wansi nnyo. They are not worth it okusinziira ku tax omusolo gwe batujjako nga bannansi. Naye mu butuufu n'otunya Museveni ng'awanika ayanjuluza omumwa ogutalimu n'amannya agamu gaavaamu ng'agamba mbu 5 billions azitadde mu ba TikTok mu ba YouTuber. Just imagine. Nziza kwogera ku ba YouTuber be bawadde ssente, be basuubiza ssente ne ba TikToker. Kaakati kambabuulire ekisookera ddala ezo ssente yadde baba zibasuubiza kansooke ennyimirire mbabuulire. Ngenda ku mulimu ne kansooke ennyimirire. Just imagine ekkole mwetaddeko ne mugende wa Museveni mumukwenya mumwagala naye nga temumwagala. Ne muyamba bannansi olukwe. Bannansi abasubscribinga ku channel zammwe. Bannansi abafollowing in every platform gye mukozesa. Ne mubalyamu olukwe. Nze ssente babawe tezinnuma because nze for me neekolera. Nze siimirira okusabya, siimirira okulwa muntu, nze nyimirira okulwa mutonzi. Just imagine ezo ssente nga tebazibawadde. Museveni n'afa nga ssente tebanaze batera mu ssako. Kumwana aliddamu kaabira omuntu ekizibu. Kasuku. Kalate kambabuulire ekibi ekiri mu ssente ya mwami Museveni. Museveni bagambye muntu ye mukulembeze mu byafaayo by'ensi yonna. Asinze abakulembeze bassa abantu, abakulembeze bagabya amasente naye tebagaba ssente faawo ye batyo. In camera n'oyo ovaayo n'oyanjuliza ebbwa ly'omumwa gwe Museveni nti 5 billion nga mu nguudo mu Kampala mu nnyini tukyalinamu ebinnya ng'emmotoka zikyakola obubenje because of bad roads. Nga bannayuganda tebalina mirimu, tebafuna mirimu, tebalina mirimu because of tewaliwo companies ogamba nti eno company ewa bantu mirimu, ewa akasente akeegasa. Abachina be bakozesa abavubuka bulunaku enusu kakaaga, bulunaku 15, omwezi emitwalo 15. Boy, you can survive with that money. Kiko omusajja yavaayo n'agamba nti ye buli mwezi ayingiza miliyoni zitaka wansi wa 3 kasuku.
bw'okutera olaba n'okwata ebbiliyoni 5 n'oziteeka mu ssako yaabwe. Kale kasooke mbabuulire, wallahi teri asobola kweyagalira mu ssente ya Museveni. Essente ya Museveni ne wagikuwa n'ogifuna n'ogaggawala ekuggyako ebintu bisatu. Ekisooka ngenda bawa example. Ekisooka ekuggyako eddembe lyo nga ggwe omuntu. Toddamu kubeera the same person you used to be in the past life. Ngenda kuwa example. Eddie Kenzo yali musajja yava from ghetto. N'afaayo abantu ne bamwagala ne tumwagala. Kenzo n'agaggawala nga Museveni talinaamu ssente. Naye Kenzo bwe yamala okufuna ssente ng'azijje wa mwami Museveni, njagala munjulire, obulamu bwe bukyatambula nga yeeyagala nga bwe yali yeeyagala. Kenzo njagala munzijukiriza, Kenzo yakoma ddi okukola ekivvulu. Kenzo kivvulu kikyayinza okukola essaawa zino. Abantu ne bamulaga laavu gye baasemba omulaga ku lunaku lwe yali ku campaign. Oba zaali za Kyagulanyi oba yali nkuuka, if I'm not mistaken. Museveni akuggyako kye bayita eddembe lyo as a person. Ekyokubiri, Museveni bw'akuwa ssente ze afuba okulaba nga oyo omukazi gwakusanze naye nga tonaba kumujoyininga, bw'akwasa ssente ze oba olina okumukyawa n'owasa omulala. Era Eddie Kenzo kwe nkuweera example. Kenzo kwe nkuweera example. Babo bakuwa omukazi bo gwe baagala obeere naye. Essaawa yonna temwewuunyanga Kasuku afudde masasi. Nze nkomye awo. Vidiyo eno mugiterekanga, temwewuunyanga Kasuku afudde masasi. Ekyokusatu, buli okwata ssente ya Museveni ofuna abalabe bangi mu NRM. Golooza bameka ababaddewo mu NRM abagiwagidde. Musanga bazaalibwa paka kati nga tebafunanga mukisa ogwo. You create more enemies. As long as the day you Museveni lwajje mu kamwa n'asama nti nkwadde ssente bwe ziti, abalabe ky'omanya beeyongedde. Era Kasuku anytime kyemanye ekiraamo kyo weekiri. Anytime ogenda kufa. I'm telling you this not this words. Tosobola kweyagalira mu ssente ya Museveni. Museveni wakuwa ssente ye bw'ogaana okukoberera enkola n'obukwakkulizo, kkiriza gaana osibira mu kkomera oba mu ntaana, ekimu ku bibiri. Mu butuufu just imagine. Naye gwe sooka okubamu akafaananyi, ssente ezo Museveni bw'afa nga tazibawadde, nga tannazibassa mu ssaka eyo. Gwe lowooza bannayuganda, era zibannange nze mbabuulira, nze si ki nze siddangamu kino kigambo njongera okukyogera, siddangamu kuwulira muntu alebeza mimwa nga Museveni wagirebeza. Yes, sijja kukikomako. Museveni is the stupidest person gwe tulina mu nsi yonna. Ate Museveni ye worse president yali abaddewo ebyasa n'ebyasa. President bazze batta abantu, bazze bakola ebikolobero, naye ate Museveni wallahi is above all. Obusiru sigadde nze Sultan the Last oba Peter Ahmed Pro official, naye nga Kasuku ne banno just warned. Abo wetuli naye nga tonenya abantu okuba nga bavaayo ne boogera bwe boogera nga bakambwe. Buli agendayo State House oba okumiitinga President Yoweri Kaguta Museveni, waliwo yabuuzizza ekibuuzo in fact. N'agamba nti wali okyegendereza nti kwabo abantu abagenda mu State House abamu baba bagendayo nga already eno babadde nga oba oli awo balina ebigambo biboogerera government, nti wali okyebuuza lwaki we bagendayo mbu toddamu kwogera. Nabadde nkyayagala kumanya ensonga eyo kubanga eyakyogedde yagambye mbu nedda si bya ssente, mbu oluusi tuvaayo nga tebalina kye babawadde, naye ekintu kiri nti baba bavuddeyo nebwebavayo nga terina kye babawadde era baba babasuubizza, so saba yonna babamanyi nti bajja kukola ki. Naye ekintu ekiyombya abantu nti kwe kusanga nga mu malwaliro temuli ddagala, kwe kusanga nga ebintu bingi ebibulamu waneno mu ggwanga Uganda, naye n'okukwata omutitimbi gw'ensimbi n'ogawa abantu basinoomu.
kitegeera omwana akuwadde wali gundi ya mulago n'akasente ke baasaba tebasobola kukabawa naye bano just babloga babawadde ssente ne weebuuza kiki Museveni kyayagala. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.